abalungi abatulaba tubaniriza mwasibe mutya basebo mwasibe mutya banyabo nate tuli fenna obudde bwa program zetumanyi obulungi ennyo indala ezikwata kugwe nange okitegedde n'olwensonga ziyita live programs ne coach Aisha Mulungi mbaniriza nga bwe gyomulangira kalimage gange twoga ku nsonga nyingi nnyo nyinira mu program zino because olw'ensonga nti be tuba tukyazizza nabeera era bagazi mu ngeri ey'obwongo n'olw'ensonga eyo nakuwaliyo mu studios nina era financial advisor nina counselor nina psychologist nina omusomesa nina omuzadde nina omukulembeze mu studios wano nga ye coach Aisha Mulungi tusanze okulabako nnyabo kale sebo mujebale kale webale ku nyuma abantu ba YouTube neyongedde okubaagala kiki munange ninako kati ndowooza baba bayita ba ardent followers abagoberezi bagoberera naye nga bagoberera mullo tebavaako next time nja kujja n'amannya gaabwe mbayiseemu naye nga nina bennina mu tebambi comment positively mwagala content ono muli basanyufu kansubire nti muyiga tugenda baweereza and keep doing that and encourage others to do the same. Kikola amakulu omanyi okwekalinga omuntu kitegeeza nti nno musindikire kagundi mu sharinga information message tojje kumira weka bwoba oyizeemu ate giwe n'omulala okay Uganda tuli mu campaign za kulonda Bugumu likendedde Bugumu lyo likende era yatandika bwe lityo tono nnyo ese ebisinga obungi tujjukira nnyo November byaliwo mu biseera biri nakati anniversary ez'emyaka gijo giweze 5 ndowooza nabye omukazi nga wujuzi n'entyamukko nengamba baninga kikambwe nnyonyidde abantu bebakuwa amasasi biseera biri nengamba nti wawulidde omugagga mu kibuga Kampala ne mu ggwanga Uganda alina ebizimbe biri bye tugamba ebizimbe mu kyotala Kalimu mbu Kalimu ngambye mbu kigambibwa mbu muyegata yena obwana obuto obujulizi bwe mukutambula ku social media biki natiddemu nganze nenga bino bitu bigenda mu maaso mu ggwanga era lwaki bigenda mu maaso nze nno nga counselor actually simanyi oba tusobola okufuna ku baana abo malabayeko nange they need ekyo kye baliko bakiyita past trauma effects past trauma effects ezo zikubeerako n'abaana bo n'abaana b'abaana bo n'abaana b'abaana b'abaana bo emirembe gyonna paka mwenayo muvaawo olw'ensonga nti buli effect atolaba abakyala abo aboogera you look at misery on their faces okuva ku myaka 11 omusajja amukozesa 8 omusajja amukozesa ate bagamba abo abakyotala bagira mangu balina gundi eyo bakyali mu eri kali kyeri omwana azze omukono mabega alifyo okgenda naye okabasanya omwana kikolwa kibi tukivumirira ate kati nganze amanyi how dangerous that thing goes to the brain of a person omwana oyo oba omutidde obulamu kigendo kiba ki ekigendererwa ate nabagaga bangi babikola okuba owulidde omu bafaaki abantu abamu sente zaabwe bazijja gye tutamanyi ne ziba banja ebikolwa ebiswaza ekirala abantu abamu okukuyamba ayagala n'akuggyako naaba ng'akufunamu ne bwoba wa myaka 3 towulirako ngombe egamba nfunirawa n'alaba nga talina kyolimuwa bwana tubalabye nga baali bamulekwa nfuuzi batowulidde maama taata baafa zaali nfuuzi kale nga they are vulnerable people teri agenda kulwana teri agenda bawuliriza kati ono naye ejjira mu kifaananyi kya philanthropist omuntu ayamba ayagala ate mugagga ajjukira money is a statement kati buli awulira nti omwana nga agenze wa mugagga gundi liba jjejjere bunasanyu naye waliwo abantu nga okuyambibwa oba okuyamba bakukola mu bubi okuddira omwana wa myaka 8 okumuteeka wansi awo n'omwevuunikako ekyo ekintu gwe mwennyini oba weeyambudde ekitiibwa obulamu ate naye n'omuggyako obulamu I look at the cry I look at the sought for help I look at that thing and it traumatizes me too lwaki I look at my child I look at the child I don't know ndaba omwana w'omuntu atalina muzadde ng'omuzadde afudde kyova olaba abazadde tuli mu kaseera ka kalulu
bannange tweyise bulungi obeereeyo ng'oli mufujjo n'ofiireeyo abaana banatandika beebakako lwa butabana fiizi anja etwise obuyisi tugende ku mulamwa gwaffe kibi nnyo ekyo na buli yenna akikola justice will come out oba tubaboole ne bwe giriba ane bwe mbaboola kakati justice amala ebbanga ddene kati bano abaana engeri gye baali banaku bambi baluddewo okufuna the voice naye voice ne bagifuna ku myaka 9 waliwo ensigo gy'oba osize etalimera kati essaawa zino kyemmanyi tekinnaba naye bizinesi z'omukulu oyo zitandise okugwa the moment nze nga nze omusobola kukyama mu kintu kye kyonna nze ng'omu ate nze ndi omu but there are so many people who look at my school of thought because when you look at this ogamba how much more is done here omuntu omu nannyini bw'aba yeebaka ku baana abato allegedly nga bagamba abaana bayimirira mu kamera ne bagamba kuba ekyo ekintu kiswaza omukazi yenna okuyimirira n'agamba nti nakozesebwa nga nina emyaka 8 n'avaayo ne yeetega kamera nga tatidde ekyo ekintu kiba kimulumidde ebbanga nga takyalina kyafiirwa kakati obuuza bintu bimeka ebigenda mu maaso mu bizinesi z'omuntu ono ate yogere ku bagagga n'ozijukiza ne mu Amerika kyekimu tulabe Jeffrey Edward Epstein ono mu ggwanga erya Amerika era banka oyo mukwano gwa Trump Trump yasiyinze n'agamba kituufu ayite fayiro zonna ezaali zimukwatako anti yali naye yeebaka ku bwana obuto obuwala n'abakazi ati Trump mukwana gwa Trump bagamba ate nga ozinga octopus abena abagagga bakikola ekyo abagagga bona ku bakazi naku baana abato just oba okozesezza bubi buyinza just nti lwakuba olina ssente olaba nti you can buy out your freedom from anywhere osobola okutambula ng'ojooga bujozi bantu but there is a time where the law catches up with you where humility kuba kati bano amateeka gayinza obutabayamba nnyo ate simanyi lwaki amateeka tegannavaayo amateeka to listen to these people abalwanyirizi ogambye oli mugagga abalwanyirizi ebitongole by'abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu bakyala bali ludda wa where are you politicians muliwa bali mu ntebe lwaki temuyita abaana bano to listen to them more batandise naawe eyo tuveeyo si tulina okuba tutambulira olunaku lwaleero naye ffe tuli byabufuzi lwakuba nti bagamba kiza besi yagamba oba toli ku byabufuzi oba musiru kubanga yebaseetinga agamba nabyabufuzi yasalawo sente sukaali goze nayegula omunnyo kitegeeza muntu yena yina ennamu nebyabufuzi ate nga politics abeera mu management of society okuva mu maka gaffe ewange ndi dictator tomumanyirira ye wange wa mukazi wange yes owange program y'olunaku lwaleero tugikoledde mmwe naddala abakyala betwogerako taata ne wamu bakuzadde bakusomesezza bakuweeredde ogenza osomye n'okuguka nanka okuba nti okola otambatambula omusaya n'akulengera nakkuba oluuso n'okuba oluuso 45 nozengayo 90 nemwegomba nemulako okuba nti mweyagala soka nemweyagala mu friendship nemubaga ssemateeka n'abafuga mu bufumbo bwammwe nemukola omukolo gwa ceremony nemuyingira mu bufumbo nemumpita nengwogerera nemuyingira mu bufumbo bulungi nnyo nemutandika omusajja nemuka ssente nawe olina mukezizo ez'ekikyala ez'ekikazi kuba okola nemwezimba mpola naye nga ssente ezo omusajja yazinga mu maka ebagalaba gesimisa ssente mweziri n'ebintu ebikyukamu bappa mukazi gwe noddeyo ku zero noba nga oli mwavu balunkupe bali ne beebuuza ne bagamba omukazi yafumbirwa omugagga famire amatibona abeera atya nga mwavu kintu ekiruma naye abeera musajja kiyinza omuluma naye nga kisera kuluma bakazi kwe bafumbirwa owange embeera eyo ogimanyi ngimanyi ngirabyeko ngimanyi nnyo eva kuki abagagga bangi bakabagagga bangi baavu banaku boolo kubanga mponga byoya nga omuvunika bwoti bappa nomuvunika bwoti kiteteyi kyekyevuunula ate nga nakyo si kiki nakyo siki kiva kuki kintu ekyo kiva okuba nti omukyala bwasisinkana omusajja nga mugagga togenda ku bagagga abaddala bakuba abeyiyayiya babinyonkondo ng'amala emyezi 6-10 nga takola naye nga ssente weeziri amala emyaka nga 10 kati abantu abo bagenda ne bacorruptinga abakyala obwongo n'alaba nti amwambaza ekifaananyi ekikye omwami ayambaza omukyala ekifaananyi kye ffe bakalema
oba oyambadde ekifaananyi kya kalema ffe bagundi ffe basenyonjo ffe bagundi erinnya lyaffe muba muli tutte kati n'omukyala naye neyeewulirira ddala ng'azitowanga kalema kalema ye mwami we ye mugagga ne bwaba yakuwasa empeta ne bwaba teyakuwasa bw'osanga omusajja nga mugagga manya nnyo sente zino yazifuna atya yazifunira mu bbanga ki azikuumya atya ayo obimanya otya ebyo anti obimubuuza wali mu dating wali tosirika busirisi kweyanza bweyanza sente wazifuna otya abamu teboogera eri musangoma avudde South Africa anti kati azine sente ze anti kati naawe omukyala oba ogenze kufumbirwa kifaananyi si mwami ajja kulimba nti nakola anti bw'aba akulimbye kale okulimba kubaawo ogenze naye kale akuwasizza naye gwe obwongo bwo mulimu ki oyagala kubeera nga kalema ono omugagga oba oyagala kubeera nga Aisha naawe ng'oyina a name has something ku ggwe kuba bakazi bwe tusanga ebintu byonna nga biri awo biwedde tuddayo ne tunafuwa ate omwami n'akugamba nze saagala mukyala wange enjala ezo okukwata mu ttaka olwo ne tulanga batwagala nze saagala eddala n'enkyala wange nze kutambulira ku booda emotoka wetaba tovaawo kitegedde kumba akusibako olugo saagala nze mukyala wange kutambula nga talina amuwerekera nga talina escort bodyguard nolabanga muno oli eno waggulu kumba oyo ali waggulu bwe bamwambulako erinnya kalema asigala nga Aisha erinnya lye lisangulwa ne ku maapu kati yensonga esinga kutawanya abakyala nti bagetinga corrupted with the glitters and glamours that they meet naye raba mu nnyumba ng'ennyumba eri eyo erina ne go down nanga mnenza abana ebakaaba ennyo nga ngenda eri mu go down tamanyi gye yava tamanyi bayinza gimaintaininga amataala g'ennyumba gokka nga tubaze masannyalaze gokka ayinza okuba oli ennyumba zisasula emitwalo 67 omwezi masannyalaze oba akakadde naye tomanyi gye ziva oli awo olaba bulabi ebintu bitambula bane mulimu tatuli bulungi bane mwami kalema nkoze bulungi but you have to be knowing gwe ng'omukyala wenna leero njagala kugerako n'abakyala bali mu bikomera by'abagagga omusajja akusanga okola otambuza mmere tasobola kugulirawo restaurant n'agamba ava mbi emmere ebintu ebyo binswaza n'okunswaza tuula wano buli kimu jakikuwa ate ffe twayiga buli kimu teri muntu ayinza kuwa buli kimu mukazi gwe nikyo kibagaza buli kimu bakibakolere anti ffe engeri gye tuwuliriza we listen tetusengejja nagamba naye yaŋŋambye era n'omugamba nange nga tokyajja kukasomero kano we wasomesanga nagamba naye omwami banange nansanga yaŋŋamba munako akasomero muno ka wansi mba najja kunzimbira essomero lya kalina kati oli mu kifaananyi ky'oli oli ku bigambo bye nga tonaba kuva kalimu ako omwami okuwasa okuteeka mu mansioni ewa mu kalina yeeyo making sure nti akasomero ako sooka okasigaze wadde okolera emitwalo 3 it makes a big difference okubeera nga emitwalo 3 gijja ku linnya lya Aisha Mulungi n'okusinga nga obukadde 5 buva ewa Kalema nga bujja ewa Aisha Mulungi naye nga tebulina continuity nga tebulina application nga tebulina acceptance letter you only receive that money nga you are in good terms with the man omusajja oyo kyobola baddu baddu omusanga bamukozesa buli kimu babayo ne batugamba oyo omusajja bana ebyo nalabira omusajja oyo sibitenda omusajja yankolanga bwati ne bwati mukono nga walwayo walinga okola ate nalina ekyokola kakati such messages nze nziraba nnyo mu office ewange ngamba people take life for granted kubanga bw'oba gwe mwennyini tofudde ku bulamu bwo ono ate teri muntu ajoganga musajja mugagga omugagga oyo bwe njogera ku bagagga si gwe nti olinayo emmotoka yo n'ennyumba yo njogera ku muntu ng'asobola okukomandinga essente ne ziva waatalaba teri muntu ajoga nga musajja mugagga abasajja abagagga bajoga n'abakazi tetujja kwesiba ku basajja kubana n'abakazi abasaba batono anti batono abakazi batono abagagga naye bajoga akozesa buli kyayagala kulabira ddala nga you're not the same nga kitanda kye kibagatta era bw'obanga ateesana nga boyogera ki oyogera ki waliwo kirema sente nze nkola bukozi bwenti nga ndi mu US nze simba layini ya visa bwe bujozi obwo ani akulimba anti akufuula nti gwe tolina kyogenda kwogera era bw'atandika enkiiko z'abagagga banne olwo ne bagamba nti tuweemu obudde tugenda kwogera noba nga ne mu miitingi z'abagagga tobaamu kuba gwe toli mugagga ate gwe gw'omanyi oli mugagga kuba oli mukazi wa mugagga n'ogamba
bannange tubalamusiza basobole bannyabo amanya nze Aisha Mulungi Kalema era ntwala mukisa guno kubanjira omwami wange bannange ye bwayimirira agamba amanya gange nze Kalema Joseph nze nanyini nze CEO wa company eno nze CEO eno nze CEO eno you're not included. Erinyo tajja dyogera. Kati yasigala nga ayimiridde. Tasibagamba mbu amanya gange nze Kalema Joseph bawa Aisha Mulungi Kalema. Aisha is tall. Tajja byogera. Aisha is tall. Tajja kugamba ko bantu ti Aisha is tall. Ajja kuyiga Kalema is tall. Yasigala nga yali tall. Kati omukyalo ono ekyo kyokka kirina okuwa ekyokuyiga nti wano nno wadde nze Kalema erinnya lyampeebwa mu kooti oba mu civil wedding oba mu church oba mu customary naye nno erya Mulungi lisigaddewo Aisha era lyerijjo sooka kyova linnya ly'omwami lyerisembe eno to stay with your identity kyova laba abakyala bali abeetuma muze Kalema Aisha no Kalema becomes your dad dominant name lyerinnya lyo lino Aisha Mulungi Kalema ekitegeeza nti essaawa yona Kalema wankyankalanyiza lisobola okuvaako naye ate lino erya Mulungi lisigala nerya Aisha eryampeebwa abazadde nalyo lisigala kati lino lisigala nti either kweriringa jju oba werigaana Kalema takyali tall nowa kantandike katuli awo mu kutandika lwaki mu kutandika nguvudde omugagga mwavuwala nnyo bakazi mmwe obwongo bwaffe butuula mu ssente ezitali zaffe ne tutandika okuspendinga ssente za Kalema z'omusajja nga bw'ojja ewaka oluguudo lusirika ne bagamba nti oyo muka Kalema munnange munaye baafuna omukisa nga ze bbuutu zijjudde emmotoka zimwerekedde ayina neriidika ayina kati n'ayingirawo naye nga ye mwennyini bw'omugamba nti okay era ajja gamba mbu omwami antumye mbaleetere bino ebintu singa omwami oyo taliiwo bazadde bo nabo bagenda kufa enjala Aunt Aisha Mulungi cannot give to the parents minus Kalema minus the name Kalema kati abakyala nga mukkiriza abaami abo obanga kale mugwa mukwano nabo nga mwasalawo kyogera temugwa mukwano if you walk through love with them manya nti nze Aisha nze ani ebiseera ebisinga abakyala twerabira nti ffe baani ogenda mu nnyumba ya mwami Kalema n'omuzaalamu bakalema those people asobola okubeera Kalema Ali asobola okubeera Kalema Anet asobola okubeera nga taata we lyerinnya lye nga talina na linnya lya kika mboto yenna gundi oba yenna gundi omusajja n'aganza abaana bange bonna be bakalema kakati gwe yali yeteekako eri okusemba ng'olina kitaawo manyanga nti Kalema n'abaana be bayimirira okwogera bo baba baweddeyo kati gwe bakuyita ne banga kati mami abadde agamba ki okitegeera kati naawe oyimiriranga n'ogamba Aisha Mulungi yaani nti ye mwana w'omusajja n'omukazi gundi ne gundi baali balimi ba ppamba oba mmwanyi manya ennaku yo olina kugimanya mu mansion eyo mu kalina eyo gy'olimu olina okumanya nti singa kikeera ku makya mwami Kalema abantu abakyala abasinga ekisinga obbatawaanya ne bakaaba nga abaami bafudde okusaasaana okufiirawo ne bajula n'okugwa mu ntaana kwe kuba nti ye yayingira mu lubuto lw'omwami n'addamu n'amufulumya n'amuzaala amuyita daddi kati ate n'ebyo nabyo kwegamba olabirira nga yakuzaala kisooka yakuwa erinnya lye ekyokubiri obeera mu nju ye olya emmere ye ekyenjawulo kyokka ekyomwana nti weebaka naye ossa mukka gwe naye ebisigadde byonna oli mu lubuto lwe kyova olaba essaawa yonna bwakusesema oddayo nga bwe wajja and even worse bwe kiba nga teweerwanyeeko gwe yavaayo n'osula ate mu kalina abiri ate ojja kudda ku mmere oddemu ogitembeye gye yakujja kati bw'omusajja oyo bw'omufuna manya nti bwe mba mbadde ntembe ya mmere alina okunzigulirawo restaurant use all the techniques you can mbaddezeewo nyennyini kakati right now tuyambe abakyala abo abali eyo wamu n'abaami abaavu naye nga bafumbiddwa abakyala abaki abalimu kasente omusajja yakufuna bulungi nnyo omusajja mugagga olina kyewasoma oli mukugu kiyakugjamu nekyomanyi kiweesobolera ddala kale okwewala biri musajja afudde omusajja akugobye mukyawaganye okwewala ebyo omukazi alina kukola atya ekisooka ddala bw'oyingira maka g'omugagga olunaku olusooka muvudde mu mikolo mwe abafumbirwa mwe abagendayo obugenzi simanyi nnyo bagala amagezi gabakolera mujja kuwakana nnyo naye bwe muva mu mikolo ne mugenda mu maka ne munewedde biki otudde mu maka g'omwami wo Kalema omugagga omuvundwa kuwadde n'emmotoka gy'otamanyi kaadi yayo eri mannya ki
ezo emmotoka ze babasanza ku mirimu surprise those surprises tobalaba bagibagirako ku station okyama kunywa amafuta ne bagamba okyubalabula nnyo bwotyo no anti kati olaba office zijjudde emisange like amaziga nogamba nkoze ekyo bakuŋŋaanya ye mbasange wa bali eyo bikomera beggalidde they don't even come to anything kyokka balina data balina data waabwe bali awo naye balaba firimu kati mujje mulabe bino ebintu bannange munnange bw'otuuka mu maka g'omusajja gwe mwennyini manya nti erinnya lya Kalema nalifunye jjo oba kwosa jjo naye nze nabigudde akabina kange nga nze Aisha Mulungi before the exchange. Yes. I was Aisha Mulungi. So I want this Aisha Mulungi to own her head, her body, her soul. Esaawa zino oyogereko ne Aisha oyo. Gwennyini? Yes. Talk to yourself. N'omuntu ow'omunda. Jogerako naye. Abatawo omukwano guba gukyali hot. Nga bw'oba oyogera ebigambo. Omusajja agamba, oh, akulabamu amagezi batandikira. Omukazi wange nno munaye alimu amagezi. Oba mwana nawasa embuzi. Eri eyo eri abiwata taliimu wadde bwewe batugejingira ku bigambo by'ofulumya how you compose yourself and how you request for what you need. Omwami ku maviivi fukamira tebalaba naye balaba those gestures. Omugambe naye omanyi gundi eno semateeka waffe gwe twakola mubeeramu nti banange nno nina osigala nga nkola nagamba ku mulimu ojja kuvaayo ekisooka wala nnyo ffe tugenda beera na Gerard obadde okolera oba wa kakati ogenda kuvaayo naye awo ate emikolo ne giba mingi nnyo akoma kugamba nti ayo ojja kuvaayo kubanga n'akuwa ensonga naye takuwa bwe nvaayo nzirawa. Yes. Kakati awo nno olina ogamba nti naye wagamba ekyokukola kino ngenda kuvaayo kati navaayo kituufu. What is the plan? Kwa nange ndaba wala ate kati nfumbiddwa buvunaanyizibwa biki nyinza kukola ki ekirala apart from this. Ajja kugamba ngenda kugulirawo business yo yakikuwa oba gwe okimuwa kyogenda okukola oba proposinga anti kati obwe mba munyumya tomugamba ate nziguliraawo kino omugamba what else can I do kati ye nakikuddiza nti osobola kukola ki kubanga baba kusanze ku mulimu gwo ng'ovuga mmere yo wali wa mu katale kawo oba ng'olina akalimu ko oli musomesa okola mu banka biki anyway aje mu meeting kakati ate n'akugjayo mubuuze mutuule nga temunnaba kutandika byakuzaala kubanga ajja kugamba kati ofunye olubuto mbadde ngenda kuggulawo bwenti business ate nze olubuto lwange nalayira ne taata akimanyi taata wange Songo mbu embuto zaffe tezenjeera ku kibuga nogala omusajja ayagala olubuto luno nkubuulira Aisha n'ogejja ku kyalo olaba afuluma olubuto lwoli nga terufuluma maama n'okuwerekera komya ku geeti nomugambo naye bw'ofulumako ssa ku mukka bannange Kalema nansanga ebweru like okikola batandika nompola men are very cunning people and we love you kwegamba akugamba mu mukwano guli olowooza muno babagambira mutajja kukola ojja beera wano nkutulugunye wa batandika mpola omukwano gukyalimu waggulu nasooka leero olubuto akuba ne ku simu naga teeka essimu ku lubuto akubuuzaako ku Junior anakola oyo kati olina akuba halo bannange omwana muto omwana tayogera nguteekeko nze mpulira I'm the father we communicate kati omukyala n'awulira nga ali bulala bambi bw'ava ku ssimu olwo n'abaka essimu n'akubira nnyina ne nnyina naye n'ataamuwabula amagezi matuufu maama nkubulira ekiri eno kye nnatuukako bannange nze mukama yampe chapa manya gange omusajja manyi nti akuba essimu n'abuza ku lubuto maama n'adduka ebwa mukwano gwe namugamba naye nkubulira Aisha ki kwegale mubeera mu ssaake ne mulutambuza ku kyalo konna olutaliimu makulu omusajja mwe n'abakutte kakota abatwala mu puligatori kati eryo lyejjogo lye nagambye eryabasajja abagagga nga tujoga abasajja abagagga muli bulala kakati nomunange olubuto lukula atandika ggula owenjala kusipa ataddewo ne masaji pala mu nju mulimukwegamba ng'obulamu nga bulinga bw'otaabubala kuba ekyo ate waliwo ekisukkuluma noga kino saakisaba naye mukama akinyongeredde olowooza saala kumbe bikyuka naleero olubuto kakati ate otuuka okusala yakwetwalira ekyo abasajja abagagga ekyo bakimanya yakutuwala mu kuzaala mu ddwaliro okunywa eddagala ate waga abasajja batyayo naye wagaga tebatyayo jjukira agenda ku doctor's appointment tasimbalayo era gavugambi dokita gundi anti nzija n'omukyala nti kale era olutuuka ndi mu parking nansi ngaakunona tewali budde
guyingire wa Dr. Munange kati muli mutya Munange nga wennyonnyolako womukwatako wogweno kweganga weyongera n'ebyekyejo by'otaali nakamanya gwe kumbe ali mu kukutaayiza bw'ati tobaako eddoboozi eddala ly'owulira. Ogwo you mistake that thing for love, but it is not. If you love someone so much, mukwate bw'oti omute bw'akomawo n'omunyweza bw'oti, that is you. Olubuto omute tomutambu nno naye muwe musoko muleke n'omusawo ayogereko naye bw'oba otuddewo awo like give her time to think of herself. Agambe naye nakasero gy'ontwala saagalayo bakwaye ekikejo ngamba I need nze nsambya nze sizalishanga nti anzalira nze omanyi nagamba abaana bange Paragon kwegamba tomuwana kusalawo ku busongo obukwata ku ye awe fuga birijja red flag. Yes. It is kubanga gye kigenda okuggwera agenda kuteeka mu status y'otayinza ku maintaininga akukuumire mu buddu lw'olizaalira ekiruddu kubanga n'okuzaalirwa ku Paragon Nakasero is a statement ku mukyalo oyo atali intentional. Akamune ffe tuzaalira eri eno gye tuzaalira bannange kati naabanga tasobola kutaggulula kigere azaalire ya flying up business class atambulwa ati kyayagala kwegamba ate ye ng'obulamu tasobola bwewa kyovola banti bakona ne basavinga nga slaves mu mayumba ago ali mu dungeon n'agenda mu dduuka ly'omusajja business y'omusajja si yiyo gwe mukyala gwe nakazi nakatudde. It's not yours. So omusajja omugambye nti ngenda kukola ki nsobola kukola kubanga ye yaba amanyi location gyakututtemu na kiki kyayinza okukolerawo kiki kyayinza okuyambiramu kuweeramu ssente kyobola mbakubiriza nnyo okufumbirwa nga balina something to their name. Otegeeza ki ng'alinawo akasente mwami Kalema sente is a statement. Omukyala ng'alinamu akasente n'afumbirwa nga alinamu kasente nga yakoze ddi nga tannafumbirwa kakati yafumbiriddwa mu ssomero twabagamba musome muveeyo mwefugeko mwefugirawa nabagamba kwefuga nga mugenda ku mirimu ne mudda mu buzigo bwammwe kituufu ayinza okwefuga nakola omwaka mulamba ng'ali gundi volontiya bamaze akulya nakwebeezaawo omusajja n'amutomera omwami wajjira kakati nomunaye gwe ng'okyali mwavu omwami mugane tojja kumpaza nga sirina ssente lindako ako kaddemu gw'omwavu alonda obufumbo abutunuulira nga business ekyo oli ku kikyamu. Obufumbo is not a business, is a partnership between two consenting adults. Dinako kyo kyogere kikulu nnyo nyago kiddemu kino kubanga omukyala omusajja akulumbye omusajja mugagga akuwagadde neggwe toyinaamu mugambe please so kufumbirwa nga sirinaamu banina okubaamu abagenda gamba kati agenda oyigiriza abakazi obubbi nedda kyanize ekyo nedda otya omusajja nga mugagga nga mugagga ddala ate nga muntu tayagala naye kuwasa mukazi gwajje wali ku kibaya kubanga amanyi bw'aba muntu nga si musambo oguzza okumaliriza kubanga guba musambo gujja kukkiriza buli kimu bw'aba muntu ajja kugamba obeerawo otya nga temulina ssente, how do you survive? Omugambe wetukeera fere ayagala oyingira mu bulamu bwo alabe engeri gy'ayagala okubusitula nga tannakuwasa bw'aba akusanze mu bisinesi ng'eri awo struggling obutunda okyabutundira mu giraasi ati kati how can we improve that? Kityanga wano location kiki tusobola ofuna like owulira ng'ayogerera mu vision yo n'agiwa obulamu naye waliwo oli agamba nsobola kuwasa atunda butunda kati ovaayo eno nakutwala ku sipa nakukolako manye mutwanyirira mu ddakiika nakukolako akututte eyo mutandise shoppinga ku Africana mutandise eno n'otaddayo no muwino gy'obadde ojja obugatto obwo munaffe tugula eri but you're in his vision eyo gy'agula wabula omuntu akwagala gyakugamba n'engoye ezo ozigulawa tiwawoko hamu munenge waliwo ebiduuka binkola bulungi kiteeteyi mitwalo 2 mitwalo 3 ojja kuntwalayo ndabe otuukayo naga okay kakati how can we mu vision eyiyo omuntu yenna agenda okugasa mu kirooto ky'omwakuzimbira naye onaakuddamu nagaddamu webakooloote ebyo waloota sibitegeera manya oyo omuntu agenda kukutawaanya tagenda kuwagira kuba ajja kuba yeewagira akuzimbira essomero nga lirye akuteekemu ng'omukozi lwali ku kyawa ajja kugoba
agafuluma genda noddayo eri mu butunda gye wali kati tokkirizanga muntu akujja mu kirooto kyo nga ne space bagitwala bwe kiba kito nga tokyaswana bbukamula jjukira kati oli haikirazi luli wabunyiganga n'akakutiya kakala ate obadde eno mu zijuyisa simanya mikisa simanya ate nazo zireseeri kati nolaba nti omuntu ajja n'ataataaganya obulamu bwo kati eyo mukalina gy'oli mwennyini visioni yo gitunze omusajja ono asobole okugiwagiriramu ate era muntu abeera busanga kakati ebyo byeŋŋamba restaurant nga mukazi wange atembeeya emmere restaurant zonna byakuba kutembeeya mmere naye okakasa buli restaurant etembeeya si gyetembeeya emmere omuntu asobola okugamba muno akola okutembeeya kwawukana kwawukana okutembeeya delivery anti olaba era omuntu alina delivery kitegeeza nti olina address where you deliver from naye waliwo oli akugamba nti nze muntu tasaana nakola mu hotel sasa kugulirawo restaurant sendaba abasajja bakulaba nnyo ebyo byebasajja bakulaba nnyo ebyo manya nti agenda kukugalira mu kkomera lya mansion ye obeera omupaka lwali kujjako engalo ofulume ng'olinga kamyo. So that is number one kyotugambye ekyo red flag atugirabye musajja mugambe nga ali akwana nti you know what nkola oba ndi mwavu tosa kunkwana tosa kumpasa nali mwavu abeko kyakola then ekyokubiri gw'omwana ow'obuwala bw'obeera ng'omwami oyo abagagga abaana abato mpazi nga naawe oli mukulumu kati gina emyaka yange tegitya abagagga kati olina kyoŋŋamba naye waliwo abawala abato nga batya n'eddadi oyo nga talina kyayinza kwogera mu mboozi kati n'asooka dictating obulamu bwe bwonna ng'omuwala tasobola buli kyamugamba yesebo agenda okukula naga naye nedda kino nakkiriza kikyamu kino nalinga zentalo ezo z'owulira yankozesa yanziba bwe bati kubanga waaliwaawo gaapu ey'okutya ne wabaawo ne gaapu endala ey'okubanga adominatinze relationship abakyala kyembakubiriza mwenna ne bw'oba ng'olina omusajja wo afuna kawumbi buli ssaawa njagala kukisussa nga gwe tolina wadde ennusu 5 z'ofuna nga gwe Aisha mulungi nga gwe Nakato Milda nga gwe manya nti oli bubi nti empewo bwefuuwa ng'ezzeeno osigadde oli bute kati awo wennyini awo because waliwo kale abakyala abalugwamu olwedde nga gye bali nayogaa mwogedde leeti hati gwe twagala oyo kati ali mmaka olwedde naye ng'omusajja mugagga amulina ebyaddala amulina gyali eyo biti yabyogerako ti yamutandikirawo bizinesi akola ki naye ali mmaka ye agenda kukola atya akwate mu kifuba yatula ebigambo bino wammanga kwatiddeko mukyala munnange nze nakamanya Aneti nzikiriza olwaleero nayingira mu bufumbo buno nga siri redde era nenkozesebwa buli kimu nga sinza akikola nzikiriza ensobi naye olwaleero nkyusa entegeera nzirayo mu kifaananyi kyange nsobole okutandika nga nze nzikiriza nti nja kwewuliriza gunsinze kati engeri gy'amaze okwatula adde ku luguudo naye ng'ali mu maka mwali adde ku luguudo lw'obwongo si kuno bakusitula migugu kumiwo omanyi waliwo ova ku luguudo noga nze nevaako abantu basanga bevaako naye nga waali awo ali mu maka naye yevaako amagezi gazze bulungi kati olwaliro amagezi we gaba gazze tunula mu kikomero ekyo kikyoyinza okukolamu mu kikomero ekyo omwo mwennyini mwogenda otandikira okumera kuba kati jjukira bo bavadda mu business world ensi yakyuka okulanga kwakyuka ebintu bizibu nnyo kati awo use that space kubanga awo olina buli kye weetaaga gwe mukyala mugagga ngaoyogera ebikola sofa alina buli kyetaaga waali alina air fryer bw'aba mufumbi asobola okutandika okufumba emikolo emitono naye munaye n'omukolo gwa birthday ne bagukufumbira ate nga bakujja mu restaurant nakamanyi otembeeya mmere wali okolayo ki tandikirawo skill yo nga buli muntu alya ku nkoko yo abo bagagga banne be bajogana naye mukyala kalema n'enkoko gye yafumba luli yali birthday ekyali kiki bwe twali ewammwe ye yagifumba eyo nyeetaaga aginfumbire kitwala ki otandise connection from there omusajja omugaga olina mumererako mufune connections because alina mufuneko connections
Bwoba wali okamula juice nga yakujja mu juice eyo nga eyo mu mole ezo ze mukolera mu juice. Bwaba eyo gye yakusanga n'omuwa juice n'amuwomera. Kati ate tandika okumumukolera ate nga get an opportunity, just get an opportunity for people to test your ability. Tojja kudda mabega ate ng'oli mufumbo mukamugagga naye ate nawe gudewo catering service yo nga Aisha Mulungi Kalema catering service. Nti ne Kalema ne bwaba agenze n'erinnya lye, you just go and say Kalema namuggyeko kati njagala resolution Kalema avudde ku linnya lyange kati nze Aisha Mulungi nga togenda ate kuddayo kugamba bannange nze era nali nze gwolaba wano twali eri twasulanga najje tandikiraawo bw'oba nga wali beeka abantu balina skills ez'enjawulo bw'oba nga tewalina kyolina waliyo abo abantu nti nze ate sina kye nnina kati gwe engeri gy'oyatudde ebigambo bino kati genda ku YouTube onoonye kiki ky'oyagala. Is it fashion? Is it hair? Is it cooking? Is it baking? Is it what? What do you want? Ogende ku YouTube, download those videos and repeat them. Get those classes. Or subscribe to those online classes. Pay for them because you have the money. Olejja kulaba ng'oli ku simu nga tova akagamba aba ku simu nekwanira embwa yange emboga yange tuddaawo nyabula tevaawo naye ejja genda okulaba ng'osituka. Start talking. Ng'ola kyoyongeddeko. Gwe wekka mu nnyumba yogera naawe. Tandika gwe yali baking n'ogivaako kuba bafuna bachefu be bakikola. Go back. Money power ogirina, sente ozirina, capital waali aweze eŋŋano ze mugula buli nnaku mubaako abagagga bali eŋŋano simanyi naba kibatawanja. Amagi agula mangi nnyo. Start baking. Katugenda mu Christmas. Abagagga baba giftinga kati gw'olina audience y'abagagga kubanga bawo omugagga. Genda buli maka ng'ogamba to Mr. and Mrs. Kalema. Obaweka cake ka Christmas cake. Buli anaalya ku recipe yo. Nga gwe ekyo kiwulira kikyo. Ajagamba naye lwaki tobakinga abantu bana ne cake bana olaba tandika bagiftinga so that you make your voice heard through your hands. Bweba nakifuna bweba mmere ng'oli mufumbi wa piraawo gwe abantu bamanyi kufumba bayita buyisi ba chef bagambe njagala kufumbira kino testinga ku muceere gwange. Give it as a free service because you have the opportunity to do that. Abantu batandika obatunza kyolina. Don't sit there. Kyesaagala kwe kuleka mu bbanga ojja ate eno mbuuze tutandika tutya. How do we start? Sirina capital. Olina capital gwe mutwe guno. Nze Mwami Kalema nina abantu b'ennambula kati eno end of year. Ngenda n'ennambula abantu abaliko mu maka bwe gatyo nga balekebwawo babasajja baafa abalamu baabwe ne bababbako ebintu biki. They came to me and I taught them how to start again, how to live again. Omusajja ono omuggyako otya akasente omugagga nga gwe mukazi we ewaka akatandika mpolampola akatandika ki akatandika business nga gy'otugambyeko ngaki oyinza okulaga ku baking ab'ogambye olina okugula eŋŋano nga teriiwo bulungi nnyo waka. Era omugagga gwe njogerako ye muntu nga shopping list ye otuuka mu kyungu n'ogiyita supermarket. Amagi tule 6 eŋŋano ziri awo biki bitya fudu biki simanya biki gwe kuyongera ku list si gwe maama wawaka kubanga si yabigula. You simply right njagala kino agambe bino bishiti awaayi mumugulire simanyi afumba ebintu bye bibeera awo naye olina capital oyo omusajja ewaka teri mugagga ekyo ekikufuula omugagga kwe kubeera n'amagi nga tegali ku fridge nga galina shelf yayo gwagatadde ku fridge kusigo gwe tugamba we are very sorry. Amagi ag'okulyako ge gaba mu fridge. Emmere si yakuwominga ku makya efiseewo eyo twavaayo mwe twayogerako nammwe leero nzize kwogera n'abo nga breakfast efumbwa nebeera nga efaananira ddala hotel. Bayifumba ku makya nga saala gyafumba. Bayifumba breakfast ebanga ya saala ewa Mwami Ruzi kakati n'ogiteekawo n'omanya ate gwe bwoba weebase ate mwami mukyala mugagga otwa tukendeeze gwe mwavu oli musuuka enjeru mu kitanda ekyetooloola mupaliso gw'amazzi weebase twogera towulira nakuwulira. Zuukuka bwaba waliwo ewaka chef yiga tandika okwongerako ku kyomanyi kuba baba wayiga eri nga mufumbako ekizamusenyu ebintu kati byakyuka.
chefu akuyambeko chefu mubuuze wenyigiremu ewaka wabaawo faamu nga gwe wajja olimu obulimirimi genda ku faamu totuula mga njagala gendako ku faamu njagala kulaba bintu bya nte biki tandika okuyiga bwe bayisikiriyo nga yakulunda ng'okiwulira kuba munda muli tulina ebirabo ebyenjawulo mwami Kalema era ekirabo kyange nze nkimanyi nze ogwange mumwa kati bwe tubanga mumwa gwe Aisha gwalinawe wa mugagga nja kwogera magambo olinayo birthday so nokwogerera birthday nentandika njogerera birthday gyo nga buli birthday z'abagagga z'abaana baabwe nze nzoga nga muna mukakyala Kalema ayogera omanyi gwe bati mwana bayogera they'll start paying ekirabo kyo kyennyini is what is going to make you or break you if you don't use it. Ekirabo kyolina kinoonye ki perfecting kimanye kyagale ng'omukyala ali maka g'omugagga omugagga najja atandika okubeera proud of you atandike n'oyita bannagambe naye mwaliako gwe nkujuyiswa Aisha alaka kuyita ewaka mwamunywako kubanga omufuula proud mukazi wange akola juice sinamunywako ntambudde Buyindi ntambudde mu Amerika ngeze Bungereza nzuyo Hongo Kongo juice wa Aisha kati bagani bagamba tuyite jangu katunywe juice nakubira mamiyo kola juice ndeta nogundi badanga tonzwaza nakuwanye wanye deno omusajja najja nagamba Aisha how can I access this juice osobola kunkolera ekidomola buli wiki kuba banange bagala nnyo juice biki olaba ofuna business ngekirwa kya juice kya mitwalo 10 nga buli wiki ofuna mitwalo 10 funa family emu nga weterekera wali nofuna n'endala zizo za kikazi oluvaawo ng'okyusa branding ng'oteekako ng'ogifuula business abaga juice wa ng'otandika mikolo tulina omukolo naye Aisha osobola otukolera ebidomola 10 osobola tuwa because you sold your vision to this rich man n'agikugaziiza okay mpozi wagamba ebirowoozo ebyo abakazi balina biweerawo abasajja ku kitanda wa ku nkondo wano ku edge nga yambadde atya ate mukisenge bambala mu bisenge bwe mwambala ngali bute mwambala waffe tuli wala waffe tetwambala mwambala idea gibuguza tebabadde omusajja nti tawulira awulirira mu maaso kati manya nti njogera naki agenda laba ki musenge temwina kwambala oba ng'onootunda idea nga zino ez'amagezi tereera ku kitanda nga sama ebeemu tetwagala nnyo mirimu bw'amala okuwulira n'amaaso sama ebeemu sama kyeki sama kyeki tukuyisema tutaimu kisenge sama kyeki bakasama aya basi abakazi muwide bulungi nnyo nyini ddala bakasama ebeemu n'okukatiriza ensonga lemera ku nsonga jatukaga nti bannange wagambye bya sente mmeka odde ku lupapula otandika ajja kuwa learn when to communicate with this rich man nagambye omusajja omugagga sente bazimugyako mu magezi kuba tebagaba okuwa hard cash w'ekizibu naye muguze ekirowoozo okimwagazise ate kizimbe bw'omugamba nti naye omanyi nti manyo bakinga sidangako wanawadde kakeeke akabibiwe kati genda mu kiyumba kirabangako kituufu nagireeta gwafumye keeki eno wow olimba because you're selling ngakubuuza olimba bwagamba nti olimba muleetera akatebe mutuuze wali tandika amagi tandika engano tandika teeka mu oven gimuwengeeyo kya the moment he buys your vision omusajja yenna yeetaaga okwenyumiriza mu mukyala we naye anoonya kyakwenyumirizaako gwe nakayiza takiraba wabula kulya buli ssente ze nekiva kuki abasajja baitha abagagga awena akasente obuwa nti bagala kugaba hard cash nze naye sigaba ndi mugagga ngambe basajja sinajja ku bakazi nammwe nzija lwaki temugaba hard cash kale sente nali mbasomesa luli ku ssente nabagamba ssente eno buli lwoginoonya ofuna attachment olinga ngamba nti lwaki abantu bagala gaba baana ennaku zino lwaki tebakyawummula the more you look for your money the more you get attached kuba afuuka mukwano gw'emirundi egyo olaba nti buli muntu akwagala lwakuba oyina oyo omukwano gwo everyone is around you sonofuuka stingy kuba tulabye abasajja bangi nga sente bwe ziggwawo omukazi mbwa nti omukyala bwe zaggwawo n'akola ki n'atema n'agenda kati bw'onooba ozigabagaba otyo nti n'omwana ajja tuuka agambe naye taata tekiggwa taata alimbamu naye obwavu alimba n'abaana bakukoowa okitegeera ne baganda bwe bakukyawa kati sente zino abasajja abagagga obutazigaba they know they have toiled for their money okubeera ng'azirina
ng'era ensi emugondera kati tayagala kwejjako kitiibwa kye kino kukimwambula kibayita ekyajjo olwa ssente ekyajjo olwa ssente kuba ssente ereeta ekitiibwa anti bagamba gy'ogaba tegyofuna ng'egy'ogaba ogiwaddaani bameka abagaba nga tebayina waliwo yazikaswanga ku kkubo yali agaba yitagaba kati alina nawulira asonda embaga ate era tennabaako nedda ssente si yakugaba ssente tuuka ogiteeke mu kintu bw'ogenda ozigaba bugabi omuntu tawa value ssente gyatakoleredde era bw'ogimuwa obuyinga agamba nyabula kalema mpaddeyo 10 wano bantemere olubirizi temaawo era girya buli era agirya era talina kijja mwongerako so ng'ate ogenze n'ogamba malwaliro mwagala ki kyobola nti abagagga bayamba nnyo ate ebintu ebyo because bo bakola ekigendererwa ky'omuntu kyatayinza kwetuusaako n'agenda n'agamba eddwaliro lino baliwe mama kits balikolera ebitanda abantu bajje bazaale balwale bulungi biki oba bateekemu eddagala naye kati gwe nenkuwa emitwalo 2 era okwetoola bwe nampadde kino 2 bubiri ani ali awo ndeetera gonde ng'ezo nazo kati obeera ogenda funa ki nga tugenda okumaliza program okufuusa kigambo kyakasembayo ke twali wadde abamaama bali eyo abakyala abalemedde mu bwavu mu bikomera by'abagagga abaavu mu bikomera by'abagagga bw'omala otandika bizinensi gwe tutandise naye yayatudde nti nno obadde mu nsobi bw'omala okutandika ng'omaze okweyambula ekitiibwa ky'oli kuba si kikyo that is the fact oli mulala okwebaka naye tekikufuula ye two people become one yes naye waliwo ate okufa wekutwawula kati ayinza okufa ne muba nga temukyali babiri ate bino byonna byalese nga tewali kiri mannyago nga gonna mannya ge abagagga bo balina loans mwami Kalema tatya looni omusawo alina looni ya buwumbi obwa nga waatemera ennyumba egenda motoka zigenda bizinesi zigenda kati gwe bw'oba toyina kye wakola mu mannyago ojja sigala ng'abaana bo tebasoma tebalya tebeebaka bulungi ojja kubeera luuza ojja kubeera failure naye okwewala ebyo byonna ebintu get something to your name going ne bwe kiba kitono naye nga kijja ate kkiriza nti ekirooto ky'omusajja tekibangako kirooto kyo gwe mukyala musumba agamba naawe oli musumba ekyo si kirooto kyo nedda gw'oli mukyala wa musumba toli musumba unless you're also called kyova olaba nti amaka gafudde because mama ne taata bali eno ate omu nga tali mu kiki kubanga yagula vision y'omusajja you can be a wife to a rich man but you're not a rich person. Money is not sexually transmitted. Money is thought about, worked about and as perceived. Kati bw'otakifuna bw'otyo ogenda kugamba nedda nze kati bwe nafumbirwa kyaggwa tekyagwa waliwo akawaayiro k'okufa okubaawula. Baga nti no ssente zinoonye zikole zifune ngono zifuna zikuume tozita beera nga muzeeyi gundi waatata ntebe tubasibulidde wano mbee bulungi mweraba.